Bitfama Chenda mukaga katonyeza satu Kampala Nechenda mkatonyeza 0 Masaka Amawulire gakusomera John Mark Segawa Gakakutusibwako White Star Magic Detergent sabuni wobunga tukuza. Mu mawulire g'essaawa eno gavumenti erangiridde nga bw'erina enteekateeka ey'okwongera okusikiriza abamusiga nsimbi kujja okwongera okuteeka ensimbi mu kitongole ekya tekinologiya ew'omulembe awamu n'ebyempuliziganya. Minisita wa ICT n'okulungamya eggwanga Nalule Judith Nabakooba agambye nti singa kino kinaaba kituukiriziddwa kyakuyambako mu ebyo ebikozesebwa mu bintu nga bino ebbeeyi yaabyo okukkako wansi. Nti nazo companies bwe zibe nyingi oba packs bwe zibe nyingi ezikola computer n'amasimu kitegeeza nti n'ebbeeyi ejja kukka. Ye omubaka mu Parliament w'Ebuvuma Robert Migadde Ndugwa awuniikiriza ababaka bwategeeza Parliament nti okuva ettaka lya igulu ku Kaibuyikwe omwaka mulambo oguyise ennyumba 28 ne zirugenda gattako ebintu by'abantu ebirala omuli n'ennimiro gavumenti eramula kuno tebadduukiriranga. Kaakati omumyuka wa Speaker wa Parliament Jacob Oulanya atadde ku nninga Minisita Beatrice Atiimwanywa abaddewo ku lwa gavumenti n'ayanukula nti gavumenti yakuwaayo ekitundu ku ttaka ly'ebibira Ebuvuma okusinzaako abantu abo era amangu ddala ttiimu y'abakugu yakugendayo okwekaliriza embeera eriyo. Nampala w'oludda olwabula wa gavumenti mu Parliament Ibrahim Ssemujjunganda alopedde Parliament obwebolereze bwa gavumenti bwe gutuuka ku ngeri gyesuliridde mu family ye yali President wa wano His Excellency President for Life Alhaji Field Marshal VCDS OCBE AEMC Conqueror of the British Empire the African Elephant Ssarongo Idi Amin Dada Nyabiro Oume. Mukadde kano namwandu wa Amini nga ye Amin Madina ali mu ddwaliro abasawo baamukwatirayo olw'okulemererwa okusasula ebisale by'obujjanjabi kyokka nga gavumenti yayisadde etteeka gavumenti merina okuyita okulabirira abaliko abakulembeze b'eggwanga lino n'abantu baabwe ng'omukyalo ono mwe bandibadde basinzira okumulabirira. Bakansala abakiika ku lukiiko lwa munisipaali y'e Nansana bavudde mu mbeera ne batabukira tawuni Kiraka ne meeya w'e Nansana olw'okugaana okusasula ssente za kansala munnaabwe Kabuye David eyava mu mulamu bw'ensi eno nga yagenda okufa ng'abanjibwa bbanka ng'ate bakansala bannaabe baamweyimirira. Bakansala bano nga bakulembeddwamu kansala Kiyita Mivule akiikirira Nansana ategeezezza kanso nga bbanka ya Centenary bwe yasala ssente zaabwe ne kansala Nakano Ajayirini abeeyimirira omugenzi nga kati baagala kansa eno ebaddize ssente zaabwe. Ebyo nga biri bityo bakansala bakika ku lukiiko lwa munisipaali y'e Nansana bagobye ekiwandiiko ekireeteddwa ssente bw'akakiiko k'ebyensimbi nga kiraga emisolo egigenda okugerekebwa omwaka ogw'ebyensimbi 2021-2022 era nga gye gigenda okugobererwa nga bakola embalirira ya munisipality. Ekiwandiiko ekisomeddwa ssente bw'akakiiko Patrick Kalema n'alaga nga bw'alina okuyisa emisolo gino olwo giryoke giteekebwe mu mbalirira ya munisipaali egenda okusomebwa gye bujjako wabula bakansala okubadde ekiyita Daniel Mivule Balinya Hussein wamu ne Wasa Daniel nga baluwamu ne bammemba abatula akakiiko k'ebyensimbi bawakanyizza emiwendo egireeteddwa. Mivule ntuuse ku kiseera ekizaala omwana n'atuuka okwanjula bwe balijja nga bansaba emitwalo 20 nga muwala ku lunaku muwala wange lwali anjula ndikaayana ntya nga charging police naliwo. Tosobola na kugamba roadside vendors bajja kusasula wakati w'emitwalo 6 emitwalo 11 mu 2025. Ge gabadde amawulire ag'essaawa eno nze John Mark Segawa. Entebereza y'obudde musisimuka. Masaka kidedde mukisa gw'enkuba gwa bitundu 5 ku 10 akisana kajja kubeerayo olw'eggulo n'ente kajja kubeera k'amaanyi.